Omulimu gw'okukuba bbulooka mu disitulikiti y'e Kasese gwe gumu ku mirimu egisinga okuvaamu ensimbi era bangi bagufunyeemu. Mu bamu ku batejjusa mulimu guno ye Esther Singwire ng'ono agamba nti omulimu guno yagutandika oluvannyuma lw'okumala siniya ey'okuna nga talina nsimbi zimwongerayo mu misomo gye, bw'atyo kwe kusalawo okukuba bbulooka asobole okufuna ensimbi ezimwongerayo mu kusoma. Nasobola okwewerera nemala ka diploma kendina nenafunayo kapoloti kendimako emmere ninayo omuceere ku kapoloti kange. Asingwire agamba nti buli lw'aba agenda okukola omulimu gwe asooka kusaba ssaala olwo n'alongoosa ekifo w'aba agenda okuteeka bbulooka ze z'aba amaze okukuba era n'atandika okukakkalabya nga bw'atunnyonnyodde. You still have opportunity of going to school, you have to finish your school, you have to stay in school. The other things can come on with time. Mu kiseera kino Asingwire atutegeezezza nti asazeewo okwesogola olukano lw'ebyobufuzi vaawo mpitewo 2021 ng'atunulidde ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. There are many challenges as a female. You have to wake up very early, you have to leave late, you have to walk faster. There are many challenges, but most importantly is perseverance. Ono era tutegeezezza nti ekimu ku bimuwalirizza okuyingira ebyobufuzi kwe kulaba ng'ayambako bavubuka banne ababonaabona n'embeera ssaako n'abo batalina busobozi bubongerayo mu misomo gyabwe. Sobole kusalirawo omuvubuka oli owa wansi ali mu mbeera ng'eyange enyigirizibwa, nsobole okumusalirawo amateeka agagenda muyamba. Twagadde okumanya engeri Asingwire gy'afunamu ssente era tutegeezezza nti bbulooka ng'amaze okugikuba ng'eyidde bulungi emu egula wakati wa siringi 100 n'olukumi 200 kyokka ng'ebbeeyi eno esse nnyo olwa ssennyiga korona. Guno omulimu naguyingira nsobole kufunamu akasente kubanga guno omulimu guli mukyafu nnyo naye muvamu akasente. Ettaffaali bwe lirinnya ne lituuka ku 10 obeera ng'osobola lifunako 40 mu magoba. Esther Asingwire si ye yekka ali mu mulimu guno ogw'okukuba bbulooka wabula waliwo n'abawala abalala abenyigidde mu mulimu guno era nga nabo tuwayizzaamu nabo. Olina okutandika n'ekitini ky'olinawo, tetunyoma mirimu. Uganda tulina good climate, tulina many other natural resources. Tutandike n'ekitini kye tulinawo. Annual Katamba ne Wilson Kule, BBS Telefina, Gambuze mu ddiiro lyo.